abakristaayo abenjawulo bakedde ku kanisa Katwe Matters Church ngano beegatiddwako n'omutalansi wa Dr. TV Tukole ow'ekitiibwa Dr. Kanuga Sauline Ntake okusobola okutendereza omutonzi. Essande ya leero ebadde yakubiri mu mwaka guno mupya gwa 2025 era nga abakristaayo bano beebazizza Katonda olw'okubatuusa ku lunaku olwaleero kubanga bangi abatasobodde kulutuukako. Amyuka omusumba w'ekkanisa Reverend Frobia Sebunya asoose na kutegeeza abakristaayo bomu ku bubaka obukulu be batalina kusula n'okutuukiriza ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno nga bw'ayogera. Abasajja mwenna mwe wano tubasaba nze lw'abasajja mutuwakire kubanga olunaku lwaffe olwo lujja kubeera 25 okukulawo obusumba Kasubi ate na 26 tujja kuba wano tubikwatire wano. Kijja kuba kya nsonyi nnyo mwenga abaami era abasajja ba Katonda nga temulukute bulungi. Ku luno twagala tutuuseemu tuleete ananyamuliro ow'amaanyi anabeerawo ku lunaku olwo naye nga kye mwenna twagala muleka mwambadde amasaati gammwe. Abakazi abakristaayo bamagazi ne batoola bulungi n'olwekyo twagala mukule amasaati wegali era njakugasaba buli musajja ali wano funa esaati ogitwale weteeketeeke bulungi ojje ku lunaku okumanyibwe tinaawe omusajja mukristaayo. Okusaba kuno kukulembeddwa mu buwulizi wa leero John Kuteesa ng'ono asomesezza abakristaayo ng'ayita mu kitabo kya Isaya obutajjukira eby'emabega kubanga ne Katonda baanaakolera abantu be tajjukira by'emabega. Temujjukira byasooka kubaawo so temulowooza ebigambo eby'edda. Bannange tuyinza okubeera wano ne tujjukira eby'emabega. Eby'emabega bye bitweraliza Katonda. Bannaffe abasomye ku history bamanyi okugamba nti bw'ojjukira eby'emabega n'olwefaalinga byakaakati bikuwa ekifaananyi ekinaabeera mu maaso, naye Katonda tajjukira by'amabega. Katonda bw'aba yagadde kulunula akulunula ate bwe kubanga gwe mukisa gwo Katonda akuwa. Tajjukira ne wayitamu by'emabega naye akugamba tunuulira nsi. Ono ayongedde n'abategeeza nti beesige Katonda nti bwe banaamwekwata ebibatawaanya ajja kubatemerako ewe litali. Bw'oyiringisiza buli kintu kyonna ku Mukama waffe agenda kubeeko litali. Amiina. Katonda agenda kukubiremu ewe litali kasita weekwata ku Mukama waffe. Mukama wali otuyamba tatulekeredde kubanga teyakutonda kubonaawe, yakutonda ng'alina ensonga nti oli mujulirwawe. Lwaki ojja Yesu? Lwaki omwesiga? Kubanga era agamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni temujulukuka. Abooluganda twekwate ku Mukama waffe. Kuteesa akubiriza abakristaayo okubeera n'essuubi kubanga bwe bakoma okweraliikira ne Katonda bamumalamu essuubi wabula babeere n'essuubi Katonda ayongere okubakyusa. Naye ate bw'obeera n'Okristo ate ne weeraliikirira ate Katonda okujja n'essuubi kiba kiraga nti no Katonda si Katonda. Abooluganda tubeere n'essuubi Mukama waffe. Bw'oba oli wano nga tokkirizanga Yesu kubeera mulokozi ky'ekiseera omwaka nga gutandika ofuuke mujja kubanga atugambye abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Ebidda nga biweddewo bino ebya 2024 tubireke tukyusibwe tutandike omwaka guno nga tukyusiddwa ebintu byaffe nabyo bikyusibwe. Omukubizi w'ekkanisa ya Katwe Matters Nalongo Kalyango asinzidde ku kigambo ekibasomeseddwa naye n'asaba abakristaayo okwerabira byonna ebibadde mu mwaka omukadde ogwa 2024 balowooze ku butya bwe banaatambuza obulamu obulungi mu mwaka guno gwa 2025. Eby'omwaka ogwa 2024 soke tubyerabire tulowooze ku ebyo Mukama byagenda tukolera
ebizibu wiikendi ebadde bulungi mubijjukira tubadde n'okufiirwa okuziika twaziika omulongo Nakato ku lunaku lwa Lwokubiri ate ku lunaku Lwokuna ne tufiirwa taata wa mukristaayo munnaffe ono omwana n'omukyala Bakawezi Baserviini era twamuziika ku lunaku Olwokutaano. Kale tukulisaayo ebyabo bonna abawerekedde ababadde abanyiridde awamu ne bannaffe ekiseera ekibadde ekizibu ekyo abawaddeyo amabugo abakristaayo b'Amadazi Church Kate tubeebaza kubanga mutukoze bulungi buli kaseera twakubira omulanga naye ne mukudduukirira wekubireko mu ngalo. Katono weemerere oyongere okuleeta amaka agatali mu kyakula oyongere okugabirira amaka agatali mu kyakwambala Mukama otebekkubo webitali amaka ago agalimu abalwadde Mukama Katonda bafuulule omukono gwo osumulule nga wagwa bakabaka. Nicholas Bamwine yabadde ku Delta TV Amasukulumu.